Nkwanirizaako omulabi wange owa program Bible egamba ki Mukama yebala akukuumye n'akutuusa ku lunaku luno ng'okyali mulamu n'akuwa n'ebirungi nga bw'abigaba okusinziira mu kigero kye ate era n'abeera ng'atuyisizza ne mu lunaku luno olwa Sande. Lunaku lwa Sande lubeera lunaku lwa kuwummula eri abantu abamu tubeera mu ggandaalo mu ssaawa ezo newankubadde ate eri abamu ababeera mu kkola nebaayo ababeera nga bali mu mikolo kwegamba lunaku lubeera bize mu ngeri yaalwo naye yonna gy'oyitidde by'okoze twagala okwebaza Katonda nti akusobozesezza okubiyitamu. Abamu muli mu kusanyuka bayise mu mikolo egy'okwanjula egy'embaga n'ebifaananako bwe bityo birthday anniversaries byonna Mukama tubasanyukirako Mukama waffe yeebazibwe. Ne sinema kulowooza ne kugwa ayita mbiri kusoomooza eyinza okubaayo mukwano gwaffe gwe nga muli mu kiseera kya kungubaga kya kufiirwa kya nnyimbe kulwaza mu mbeera yonna gy'oyitamu tusaba Mukama abasibe ebimyu abanyweze ate abanywereze mu ssuubi lye ery'obulamu obutaggwaawo kubanga eryo lye litutunuuliza waggulu w'ebizibu byaffe byonna bye tuyitamu nga tulina essuubi nti lulikya lumu bino byonna bye tuyitamu ebyokubonaabona lwe tulibyerabira ne tubisiimuula mu bwongo bwaffe. Naye nga tukyali wano katusabe Mukama atuwa amaanyi ge n'amagezi agava gy'ali okusobola okulaba nga tuyita mu mbeera zonna nga tuli bawanguzi. Nkwanirizaako mu programu yaffe ya wiiki eno Bayibuli egamba ki eyakatuuka weebale kutuuka akyali ewala yanguwako tulabe nga tutambuliza wamu. Morina Mutebi nze ntuulawo okuweereza programu eno n'ogikutuusaako ate era sibeera nzekka mbeera n'ekigambo kya Katonda kubanga ye mulungamya waffe. Kale bikkula Bayibuli yo tugende mu kitabo ekya Yeremiya essula eya 29 twagalayo olunyiriri lw'13 lugamba bwe luti nti era mulinnoonya ne mundaba bwe muli kenneenya n'omutima gwammwe gwonna. Akagambo ako kawulidde nti nno bw'olinnoonya olindaba. Webale kunoonya Katonda gwe yabeerawo mu programu yaffe neya Bayibuli egamba ki. Katonda tetulina wala gye tugenda kumusanga nti onoomunoonyeza Masaka, omunoonyeze Dubai, omunoonyeze Misiri oba wa walala wonna. Katonda tumunoonyeza mu kigambo kye era we tumusisinkana. Teweetaaga genda wala. Kasita obeera ne Bayibuli yo Katonda wo ali naawe kubanga ye yatusuubiza kyali wamu naffe emirembe n'emirembe wonna we tubeera. So kati musange mu kigambo kye gwe awaayo obudde okunoonya Mukama mu kigambo kya Katonda nkwebalizaako Katonda kubanga gwe okola kya muwendo naye gwasuuliridde obuvunaanyizibwa obwo naawe nkujjukiza nti kano ke kaseera ak'okumunoonya ng'akyalabika kubanga waliwo akaseera tujja okwagala okumunoonya nga tetukyasobola kumulaba naye nga wakyaliwo akaseera kakatuweereddwa nga ne programu eno ekyaliwo munoonye mu kigambo kye asuubizza nti naawe oli mulaba ate naga nti bw'olyekenneenya. Ekigambo ekyo eky'okwekenneenya kitegeeza kusoma kuyiga, it is a study. Bw'okwata Bayibuli yo togisoma busomi ng'asoma novel, togisoma ng'asoma magazini, togisoma ng'asoma olupapula lw'amawulire naye tuula kanyiriri kigambo ku kigambo julizaako wano julizaako wali ojja kulaba nga Bayibuli yeddamu yennyini ebibuuzo ebyo bye weebuuza. Kati gwe yeekenneenya okola bulungi nnyo naye gwe atannaba genda mu maaso. Ffe twakuwa omuzinzi w'otandikira okubuukira ng'otandikira ku programu Bayibuli egamba ki ogende ng'ogenda mu maaso ng'onoonya Mukama asuubizza okukweraga. Marina Mutebi nkugambye nze ntuulawo okutuusaako programu eno naye ne musumba waffe naye yatuuse dda abeesunze okubeesunga gwe mutamanyi musumba waffe ye musumba Sebagala Ivan Samuel ayakamulaba omulundi ogusoose. Musumba tusanyuse okulaba. Amina nnyabo. Tusanyuse nnyo okulikayo gy'obadde. Navuddeyo era Mukama yansaasidde ne nkomawo mu ggwanga. Amina. Njagala okumwebaza eyankuumye n'abimpisamu byonna bulungi. Weewaawo. Ate nammwe mbeebaza akabanke mumaze wano nga muweereza n'omusumba Yobu Kimbuggwe. Yakukiikirira bulungi. Oyo mmanyi nti yakola bulungi kubanga tukola naye wano ku 3BN muweereza munnange. Amina. Tukoze naye omulimu ebbanga ddene. Era mmanyi nti obuweereza Mukama bwe yamukozesa. Ddala bwawesa erinnya lya Mukama ekitiibwa. Amina. Era nsaba
mukama amuwa omukisa yonna gyali tumutumiddeko nnyo kubanga manyi ne program yonna yagigoberera ate njagala n'okutumirako bonna abalaba program eno nsaba mukama abawe nnyo omukisa bongere okugyagala bongere okugibunyisa n'okutegeeza abalala nti egenda mu maaso tusanyukira abo abatambuza clips za program eno ku TikTok bangi nnyo abali ku Facebook bangi nnyo YouTube bangi nnyo so tusaba mukama abali ku Avento Media kituufu ku app yaffe nabo gye bali ate mulimu n'abalaba live ku TV zaabwe banange mwenna mukama abawa omukisa mwe mutufudde kye tuli mwe mufudde program eno ey'omugaso mukama atwongere omukisa nga tugenda mu kuyiga amina katugulirewo ddala program n'okusaba musumba katonda oli mukulu amagezi go n'obuyinza bwo tebinoonyezeka gwe wekka gwasobola okuddamu ebibuuzo amagezi ago naffe gatuwe otulunga bibiddemu ng'okusiimako bwe kuli tetunayiga n'olulwe getuzimbibwe mu bulamu obw'omubiri n'obw'omwoyo olw'okuwangula ku bwa Yesu Kristo mukama waffe gwe tusabye amina musumba omulabi waffe bamuyita Namutebi Olivia ow'erinnya aweereza ekibuuzo ng'abuuza nti musumba wayigiriza ku nkola ey'ekizaala ggumba naye bwe tusoma mu lubereberye essula eya 38 olunyiriro lw'omunaana paka ku lw'ekkumi tulaba omwami Onani nga Katonda yamutta olw'okukozesa enkola eyo kituufu oba tusomeyo kati yabuuza ati nno enkola wayogera ku nkola ez'enjawulo ezirabika nga zikkirizibwa kituufu singa omuntu abaako bwe yeegendereza naye omusajja wa Katonda ono ye lwaki yakifunamu omukisa omubi lwaki yafa eri omukisa omubi lwaki yafa olw'okubeera nti no yakozesa enkola y'ekizaala musomeeko 38 olw'omunaana paka ku lw'ekkumi agamba bw'ati agambye nti Yuda n'agamba Onani nti yingira eri omukazi wa muganda wo omuwase nga bwe kigwanira muganda wa bba oddizeewo muganda wo ezzadde Onani n'ategeera ng'ezzadde teririba lirye awo olwatuuka bwe yayingira eri mukazi wa muganda we n'agafuka wansi aleme okuwa muganda we ezzadde n'ekigambo kye yakola kyali kibi mu maaso ga Mukama n'oyo n'amutta kati wano Namutebi waabuulizza omusajja ono yali agezaako kwegema kuzaala nkiraba yakozesa enkola y'ekizaala ggumba efaananako bwetyo naye kaakati kiki ekimussa neyanziza nnyo ekibuuzo ekyo era ekibuuza tukoze bulungi yeebala okugoberera ate yeebale okukkiriza nti tusobola okuwa okwanukula okunaamuyamba okweyongera okumanya ekigambo kya Katonda nayinjigiriza luli ku nkola ez'ekizaala ggumba nategeeza abantu bonna abatuwuliriza nti enkola ezo oba omuntu okwetangira okuzaala abaana ab'okumu eryo ddembe lye era Katonda yali mulekera era ye ensonga lwaki Katonda yatuwa omutwe n'obwongo tusobole okulowooza naye twalungamye ne tugamba newankubadde ng'omuntu ddembe okwetangira okuzaala kubanga singa tewaaliwo okwetangira kuzaala singa abantu bonna bazaala mu ngeri etategeerekeka naye omuntu okumala omwaka gumu oba ebiri ng'ali ne mukyala we naye nga tebazadde nga tebalina kizibu kyonna kitegeeza beeziyizza okuzaala okwo okutali kwetegekere so tewali mutawaana kuteekateeka zadde nakuteekateeka ngeri gy'ozaalamu naye twawa ensonga 3 tugamba nti bino ebintu 3 omuntu byalina okutunya njagadde nkiddemu wayinza okuba waliwo ataaliwo ku puroguramu eri ensonga ziri 3 ensonga esooka enkola yonna ey'ekizaala ggumba eteekwa okubeera nga teriimu kutta bulamu mu bufunze singa enkwaso zimala ne zisisinkana ey'omusajja awamu n'ey'omukazi ne zimala zisisinkana ne zikola omwana ne waba wa lunaku lumu kati obulamu bumaze okutondebwa enkola yonna etta ekitonde ekyo eyo si nkola ya byawandiikibwa obububa butemu sifuddeyo basawo mulowooza ki sifuddeyo constitution ya Uganda ewandiika biki naye nze ng'omusumba w'ekigambo kya Katonda mu Bayibuli egamba ki obwo butemu
era bw'okikola oba tokoze kituufu. Ekyokubiri, enkola yonna ey'ekizaala ggumba eteekwa okubeera ng'ereka omubiri gwo nga mulamu. Kyenva nabawa amagezi tusooka obuuza omusawo. Obanga tosobola kubuuza musawo, kati kozesa enkola ez'obutonde ezitakosa mubiri gwo. Ezikuleka ng'omubiri gwo ekyali yeekaalu yaani ya Katonda. Si kukozesa kintu kyonna ane kikulwaza. Bw'okozesa enkola y'ekizaala ggumba n'ekuleetera endwadde n'ofa, obeera okoze bubi. So sooka weebuuze. Bw'oba toyagala kwebuuza, kozesa enkola ez'obutonde kisobole okukutaasa okukosa omubiri gwo. Ekyokusa ne tugamba nti enkola eteekwa okubeera ng'ekkiriziganyiziddwako bombi. Kubanga tetusuubira muntu kugikozesa nga si mufumbo. Tetusuubira muntu atali mufumbo ate kwetaba mu kikolwa kya bufumbo. Kati abo tetuliiyo. Kubanga oli saagala mbuuze, kati nze atalina musajja mbuuzaani, gwe tosaana kubuuza kubanga era tolina nsonga lwaki obuuza. Naye gwe omufumbo sooka okkaanye ne munno. Yes, sooka okkaanye ne munno. Enkola y'ekizaala ggumba ate eremu okwawulamu obufumbo. Obwo bubokisi busatu bw'omala n'obutiikinga. Eyo enkola gikozese. Kati awo njagadde kuwa musaana ku ekyo bantu bakimanye. Naye bwe kituuka ku nsonga eno eya onaani, kino katukitegeere nti essuula ya 38 mu kitabo kya Lubereberye, essuula eyo eyingizibwamu buyingizibwa mu ssuula zonna eza Lubereberye. Si mboozi ejjegoberegana, naye tuba wakati mu mboozi emu nga tugenda mu mboozi endala, tutuva tutransitinga okuva ku Yakobo atugenda okuyingira Yusufu, tuli awo mu Yusufu wakati emboozi n'egwamu. Naye omutesitesi w'ekitabo ekyo era omuwandiisi tulowooza nti nga tanaba kwogera ku bulamu bwa Yusufu na bugazi bwabwo, yayagala asooka ayogere ku bulamu bw'abaana abalala aba Yakobo, naddala Yuda. Kubanga Yuda agenda kusigala nga ayogerwako mu Bayibuli n'okutuusa mu kitabo kyakubikkulirwa. Kati omuwandiisi wa Lubereberye teyandiyagadde kutubuulira ku Yusufu yekka. Yayagala n'obulamu bwa Yuda nabwabujjeyo tubulabeko nga tannaba kugenda ku bwa Yusufu, kubanga abo ababiri Yuda ye mwana ow'okuna owa Leeya, ng'oggyeko Lawubeeni, Leevi ne Simyoni. Yuda ye mwana ow'okuna. Bano ababiri Leevi ne Simyoni baayonoona ne batta eggwanga ddamba. Abo Yakobo n'abagaana. Lawubeeni teyalaga bukulembeze yadde nga ye mwana asooka, n'atalaga nti anaaba mukulembeze wa banne. Kati ono naye n'avaamu. Kati Yuda newankubadde nga y'omu ku abo abakulemberamu okutunda Yusufu, naye suggestion ye gye yaleeta ey'okutaasa obulamu Yusufu bwatundwatundwe kyalaga nti muye munda mulabika mulimu obusobozi bw'obukulembeze ate n'omutima omusaasizi yadde nga kyeyakola tekyali kituufu. Kati Yuda n'aba single down. Kati mubaana ba Leeya abana waakiri tumutunde. Suggestion ye yali important nnyo. Tuwe ekifaananyi ekya Yuda. Kaakati ate mu baana ba Leeya Yuda yavaamu. Kati ate mu baana ba Laakeeri omuganzi Yusufu ye mukulu. Kati Leeya n'aleeta Yuda, Laakeeri n'aleeta Yusufu. Abo ababiri baali bakutambula mu byafaayo bya Isirayiri byonna. Era n'obwakabaka obubiri obwakutukamu bwafuuka bwakabaka bwa Yuda na bwakabaka bwa Efulayimu. Efulayimu yali mutabani wa Yusufu. Kati yensonga lwaki essuula ya 38 ejja. Si kulwa nga tusoma ku Yusufu yekka. Yuda n'abuukibwa ate nga agenda kulabikako mu maaso. Kati obulamu bwa Yuda bunnyonnyola mu ssuula eya 38. Naye bw'ogitunuulira erimu gasiya na kasasiro mwereere. Tewannabaawo musajja awandiikibwako bintu bibi na famire ye nga Yuda. Obirabanga byonna byaziringitana. Naye ng'ensobi eva ku kintu kimu, Yuda yagaana okufuna omukazi mu baana ab'omusaayi gwe abajjajjaabe, n'agenda n'awasa mu Bakanani. Kasita Yuda yawasa mu Bakanani kyali kiwedde. Kati ebiddako byonna ate Mukama yeeroboza, kubanga bw'aba ateekateeka ggwanga ekyo bwe kiri yeeroboza n'agamba alina okussa ago mazima. Era Yuda n'okuwasa Omukanani kyaleeta obuzibu n'okutuusiza ddala kufa kw'omwana ono gwe bayita Onaani, kubanga omukazi Omukanani yajja ne influence ey'Ekikanani, ekintu Mukama kye yali tayagala. Kyova olaba nti ku Yakobo teyakikkiriza, ku Isaaka teyakikkiriza, nga yagala bawase mu lulyo lwabwe.
Kaakati Yuda ono wamala okuwasa omukanani omukazi amuleese azadde abaana abazaalibwa bakuziddwa mu Kanani. Bwe bakuzibwa omukanani omwana asooka Eri yegerese bulungi awasizza Eri bw'amala okuwasa Bayibuli egamba n'aba mubi mu maaso ga Mukama olw'empisa ez'ekikanani embi nga bazijja ku maama waabwe olw'okuba nti yali mubi mu maaso ga Mukama ng'empisa ze teziyinza kujja mu musaayi gwa Yuda yadde ogusikira ogutwala mu maaso. Omuwandiisi agamba nti oyo Mukama n'amuggyawo olw'empisa ze embi. Kati namwandu n'asigala. Namwandu bw'asigala mu nkola ey'obuwangwa obw'ekiseera ekyo. Enkola neyo oluvannyuma ne Musa yagiyingiza mu kulembera Abayisirayiri. Njagadde ogisome busome nginnyonnyole. Bikula mu kyamateeka 25 5 mpaka 10. Ekyamateeka 25 olw'okutaano mpaka olw'ekkumi. Ayina ebigabo byatugambawo ebikulu. Ekyamateeka olwokubiri 25 olw'okutaano mpaka olw'ekkumi agamba atya 25 olw'okutaano mpaka olw'ekkumi atyo 25 olw'okutaano agambye nti abooluganda bwe banaabeeranga awamu omu ku bo n'afa nga talina mutabani omukazi w'oyo afudde tafumbirwanga walala atali wa luganda ntegeerekese muganda wa bba ayingire nga gy'ali amuwase amukolere ebigwanira muganda wa bba otyo olw'omukaaga awo olunaatuukanga omubereberye gwalizaala otyo yanaasikiranga erinnya lya muganda we yafa erinnya lye liremenga okusangulibwa okuva mu Isirayiri. Nebokoma eryo tteeka lya Katonda naye nga buwango bwali buviira ddala emabega. Kati ndowooza etteeka oliwulidde Katonda lyagamba. Katonda yeerobozezza dde. Ndowooza Katonda eri abantu abamutya. Kati Katonda agamba nti ono bw'awasa n'afa nga tewali mutabani namwandu ono yeetaaga ebintu bisatu akukiwale 2. Ekisooka namwandu ono yeetaaga okuzaala omwana. Mu buwangwa obwo ne mu nkusa eyo nga namwandu singa amala n'aba nga talina mwana mulenzi kyalinga kitegeeza nti talina mugaso era kyalinga kitegeeza nti obulamu bwe bukomye. Kaakati era ky'obalaba ne bwe tugenda ku Luusi ne Nawume tusanga ebizibu byebimu abaana abali mwana omulenzi bwe yafanga kati omuwala oyo namwandu yalinanga okukolerwa ebyekisa. Ekyo Katonda kyagamba. Katonda agamba nti omukyalo ono naye muntu yeetaaga okuddamu okufumbirwa naye tagezanga n'afuluma mu nnyumba eyo naga n'afumbirwa ebweru. Wabula mu baganda babba omugenzi mwe muba muva oyo agenda okuwasa omukazi oli. Ekisooka omukazi oli asigaze belonging eya famire erinnya eryo lye yafa lireme okusiimulwa emirembe gyonna olulyo lwe lusigale nga lutambula. Kati mu tteeka eryo mwalimu ebintu 2 ebikulu. Ekisooka kwe kukuuma erinnya erya muganda we yafa ng'akabonero akalaga nti olumiddwa okwatiddwako muganda we wali omwagala kuuma olulyo lwe. Ekyokubiri kutaasa bulamu bwa nnamwandu aleme okufuuka ekivume n'ekisekererwa n'okubulwako ababe mu bantu be. Kati Mukama etteeka yaliteekawo nga lya bwenkanya. Kaakati ebizibu bijja. Yuda agamba Onani nga Eri amaze okufa nti munnange nno kaakati oli omukazi omulaba kati muganda wo kaafudde kaakati gwe aba abeera bba ng'etteeka bwe likola ki bwe ligamba. Onani akitegeera nti ŋŋenda eri omukyalo ono naye mu kugenda eri omukyalo ono namwandu Onani etteeka alimanyi naye olw'obuvunaanyizibwa bw'ateekwa okukola ate obuvunaanyizibwa buli divine
bulungamu bwa Katonda Onani mu mutima gwe akitegeera nti kino sikyagala kukikola kubanga abaana tebajja kuba babi. One, kati ajemedde Mukama. Okay. Etteeka lya Katonda amaze odijemera. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bw'abanga Onani yali tayagala kukola ekyo ntegerekese bulungi nga n'abaana amanyi tebagenda kuba babi. Lwaki yayingira wannamwandu? Okitegedde. Yali anonayo ki? Kati ensonga eyokubiri. Kati ekibi ekyokubiri kiri nti Onani yayagala okwesanyusa ye ne nnamwandu ono ntegerekese bulungi naye nga si mweteefuteefu ate kutuukiriza buvunaanyizibwa buli mu kwesanyusa. Ekintu kyekimu kye yakola kyekintu kyekimu ekiri mu bukaba. Obukaba kwe kwagala okwesanyusa omubiri gwo ng'oyingira mu kikolwa eky'obufumbo naye ate nga toli mweteefuteefu kusitula buvunaanyizibwa buli mu kikolwa ekyo. Yensonga lwaki obukaba Katonda bubonereza ng'ekibi era abakaba agenda bazikiriza. Bayibuli egamba alibasalira omusango. It is a misuse of sexual intercourse. Kati ekyo Onani kye yakola. Ekibi kya Onani sige mazzi okugayiwa wansi. Ekyo si kyekibi Onani kye yakola. Ekibi kya Onani kwe kujeemera etteeka lya Katonda lye tusomye. Ate n'atakoma kulijemera n'adda ku nnamwandu n'amufuula ekikozesebwa olw'okwekkusa ye. Mukama n'agamba never. Onani togenda kujeema omalirize nnamwandu omukozese bukozesa ng'ekikozesebwa osuulaawo wetambulira ogende. Oleo Onani pulaani ye anti bangambye kuyingira gyali kanyingire nze neesanyuse oyo nsuule. Mukama n'agamba nedda ssebo togenda kugenda nakyo. Etteeka olimanyi bulungi, enkola ogimanyi bulungi, bw'oba osazeewo kugiyingira giyingire mu butuufu bwayo. Naye bw'olowooza nti wati oli mwetegefu teweetantala gamba nti taata sigenda kukwata ku mukyalo oyo kagenda afumbirwe ewalala. Naye bw'oyingira gyali ate nga toyagala kutuukiriza buvunaanyizibwa Mukama n'agamba kati naawe okufaananako ne munno omukulu eri naawe Onani mugoberere mwenna muli babiri. Olwekyo olunyino tulina lukwataganira na nkola za kizaala gumba. Naye ate era Musumba bw'okitunulamu yali alina okuggibwawo olw'obutabeera kyakulabirako kuba nkiwa abala baali bajja kugoberera mu kujeema okufaanana. Era Onani aba kugenda nakyo n'ayitawo abantu banditandise okukozesanga bannamwandu. Kikozesa n'olekaawo bawo yafa olina makulu ki kozesa n'olekaawo no. Mukama agamba obusi bwenkanyi bw'omukozesa muwase otwala obuvunaanyizibwa. So ye ensonga kati nti wano tewaliwo connection na contraceptives. Ekizibu kiri awo. Kitegeerekese mukwano gwaffe Olivia ndooza naawe ensonga eyo ginnyonnyose bulungi nnyo. Nsumba akugambye nti nno enkola ya Onani yali alina obuvunaanyizibwa obutuufu bwe yali alina okuyingiramu. Era ye mu kukkiriza okugenda okukyalira mukyalo ono nnamwandu yali akkiriza naye oba olw'omutima omubi oba olwafubitizi kwegana n'awulira nsaalwa kubanga n'abaana tebajja kuba babe n'ayagala ye yeeganyuliremu ye by'ayagadde atambule agende nakyo. Naye twebaza Mukama nti Mukama wa nsonga. Naye nno wano waliwo okulabula kubanga okusinziira ku nnyinnyonnyola Musoma nga bw'aginnyonnyodde bw'otomala gakola bintu nga golooza nti nno you get away with it tojja kulowooza nti bwe naakola kino kyobalaba abamu consequences zino bwe zizize ne tutandika okwevuma Katonda ne tugamba saagendera bya lubuto olulo otandika okwagala ddujjamu ndeese kyakulabirako si bye bivaamu ebyo. Soma embeera otegeere nti yadde Onani ye yali alina obuvunaanyizibwa bwe yali alina okutuukiriza naye naawe bw'ogamba nti nno nsonga ya mukyala na mwami okukwatagana mu making sure nti mukwatagana okusinziira ku nkola ya Katonda. So si byakubuukawo bubuusi ne mulowooza nti mujja kukola ebyammwe ebyokwesanyusa mudduke mugende nakyo. So kati tokikomya wali kugamba ku nkola eyo naye ekitwale ng'okigaziyiza mu nkola ey'okkuuma ekitiibwa ky'obufumbo n'okkuuma ekitiibwa ky'obuntu bulamu ng'abantu Katonda bwe yateekateeka okutambula. Kubanga yakiterawo nti myaka bwe giti omuntu kimugwanidde si kirungi muntu kubeera bw'omu. Era bw'atuuka weefunira omubeezi mu mbeera esaanidde esanyusa Katonda. Njagadde naako tukayiseewo tulabe nga tukigaziya okulaba nti tutambulira mu nkola Katonda gy'ayagala. Weebale nnyo Olivia okubuuza ekibuuzo ekyo.
naye nga tetunagenda ku kibuuzo kyaffe kiddako kati sooke tunywe ku lwendo lw'amazzi tukomewo mangu ddala. Katonda ayagala abantu be okusiima enteekateeka y'emmere mu ngeri etalwaza obulamu waffe. Waliwo obukwakkulizo bwe twetaaga okutunuulira eri ffe ffenna abaagala okukuuma obulamu obulungi. Ffenna twetaaga okubumanya era okubuyigako. Obulamu bukolebwa ebintu bingi era ng'ekimu ku byo y'endya yaffe. Kyova olaba puroguramu Effumbiro ekuleetedde engeri gye tuteekateekamu emmere, ebyokunywa ate nga bigasa obulamu bwaffe. Lwaki Katonda ayagala tulye bulungi? Kubanga Katonda atwagala era atwagala nga tuli balamu naffe tusobole okumuweereza obulungi. Okimanyi nti abasiika paanyoni kutto abamu tebamuliwa. Bwetyo w'omusiikisa ekituufu bw'omala omusiikisa olina muliwa. Ebyo bye bireeta kansa. Gasingira ddala kugalyama abantu amata ge bamanyi ag'ente. Naye ate go kuba ag'ente galina nabyo ebirisa byabo. Naye ate gajja ne kubawandiikisa side effects. N'ebirala bingi tobusubwa ku puroguramu Effumbiro nga tukuleetera abafumbi ab'enjawulo nga batulaga engeri gye tuyinza okuteekateekamu emmere yaffe. Buli lwa Sande essaawa 5 wano ku 3 ABN TV. Nange omwandizi wo Nantume Nora. Kulikayo mukuwumulamu okwo mukwano gwange gwe yatweyunzeeko edda eyakatweyungako tusanyusa okulaba wano bwe tuti bwe tubeera mu puroguramu Bayibuli egamba ki kibuuzo ku kinnaakyo nga bwe tufuna ebyokuddamu. So tukoze bulungi nnyo okulaba nti naawe otweyunzeeko gwe yakatweyungirako ddala omulundi gw'ogusoose oli ku puroguramu Bayibuli egamba ki ku mukutu ogwa 3 ABN ebeerawo buli Sande ku ssaawa 1 ez'akawungeezi ate neddibwamu ku Wednesday ssaawa 9 ez'emisana. So bw'oba olina ky'otategedde oba ng'olina paati esoose eri nga yakuyiseeko n'otagifuna osobola okuddamu n'otusinkana. Naye bw'oba totusinkanye awo ku 3ABN ne ku YouTube tubeerayo ne ku Facebook nga bwe twabategeezezza. Osobola n'okwewanulira app yaffe n'ogiteeka mu ssimu yo ti essaawa yonna buli wendi obeera otufuna. Kale tukola bulungi webale okutweyungako. Musumba tweyongeddeyo n'ekibuuzo ekiddako. Omukyala y'omu nno leero yeefuze puroguramu yaffe bannange yeebale kubuuza atubuuzizza ekibuuzo ekyokubiri n'abuuza nti nze ndi omu-Advent omu Seventh Day omuyimbi akikkaatiriza omulindirizi ate nga mukomi wa Sabbiiti omuyimbi agambye nti naye nzikirizibwa okuyimba mu bivvulu by'abayimbi ab'ensi. Kaakati tulina trend erabika ng'erabiseewo nti aba-Advent baagadde okwetaba mu concerts ez'abayimbi ab'ensi. Kati tetumanyi motive oba bya nsimbi oba byaki naye agamba kikkirizibwa nga naye tannakola nsobi eyo kubanga omuntu yandyagadde ekitone kye abeeko bwakikungulamu ku nsi ekituufu. Naye kati agamba akkirizibwa okwetaba mu concert ezifaanako bwezi. Yeebale kubuuza kibuuzo ekyo. Yakozesa ekigambo concert z'ensi naye era zonna ziba mu nsi era ffenna tuli mu nsi naye tunaagenda tukitereeza mpola nga bwe tunnyonnyola. Kaakati kyenjagala oluganda ategeere nti simuwa magezi kukikola. Simuwa magezi kukikola. Ebigabo byange abikwate bulungi simuwa magezi kukikola. Sirina bwe nkisoma butereevu mu Bayibuli naye simuwa magezi kukikola ku lw'ensonga ze ngenda okumuwa. Ensonga esooka y'eno ebigendererwa byabwe nga bategeka concerts ezo kubanga nange ndi mu nsi nziraba si byebigendererwa eby'omuyimbi omu-Advent byaba nabyo. Somako mu Bayibuli Baluumi 12 olusooka paka ku lwokubiri olabe ekiriwo. Baluumi 12 olusooka paka ku lwokubiri wali ebigambo ebikulu
Barumi 12 mulusooka paka ku lwokubiri agamba bw'ati nti otya kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okusaasira kwa Katonda okuwangayo emibiri gyammwe saddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi olwokubiri so temwefaananyizibwanga ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya mulyoke mukemenga bwe kiri Katonda mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa ebitukuvu. Kaakati ebigendererwa by'abantu okutegeka concerts ziri si bye bigendererwa by'omuyimbi omwadiventi. Omuyimbi omwadiventi agenda mu kuyimba ng'agenze kubuulira njiri, agenze kwasa musana gwa kigambo, agenze kukulembera bangi okudda eri obulokozi. Ffe tukkiriza nti y'ensonga lwaki omuntu yandiyimbye. Kale bwe kiba nga concert etegekeddwa nga si y'ensonga mu bufunze, it's not the purpose, it is not the aim, it is not the objective of that concert. Okusitula Katonda. Omuyimbi waffe omwadiventi yeetaaga kwetabamu kubanga ekiruubirirwa nze sivunaana bategeka biri. Oli bw'ategeka concert yenagamba nti concert gyenteeseteese abasajja bagenda kusinkana abakazi era okumanya bagenda kubasinkana abakazi babwerere. Wanawuliddeko nga balanga kubira nti abakazi bo babwerere ebirango tubiwulira n'abalanga ku leediyo ekigenda okubeera eyo muleeta abakazi bana abagamba simanya biki, muleeta abaana abawala abagamba simanya ze biki, abakazi bona bagenda kubaayo. Bino ebyana ebiwala kati bwe kiba nga alanga naye ali ku byana ebiwala ebinyirira mujje mulabe mujje mwetwalireko akulaze objective ye nyini alanze concert akubuulidde ensonga nti bannange eyo no mujje ku lwabino takoze ensobi yakubuulidde kati ate ayina kirasi y'abantu bayita kati naawe omwadiventi bwe tukusangayo ng'ate naawe gy'oyimbira mu concert y'ebigendererwa ebirala I don't advise you okugendayo. Ekyokubiri okwesitaza abalala bikola mu Barumi 14 somonyole 15 ne 16 15 kuba obanga mugandawo anakuwala olw'emmere nga tokyatambulira mu kwagala tomuzikirizanga lwa mmereyo oyo Kristo gwe yafiirira. 16 kale ekirungi kyammwe kiremenga okuvumibwa. Kale ekirungi kyammwe kireme okukola ki? Kiremenga okuvumibwa. Kakati soma olwabiri. Toyonoonanga mulimu gwa Katonda lwa mmere. Byonna birungi. Naye kiba kinaabanga kibi eri oyo alya nga yeesitta. Olwabiri. Kirungi obutalyanga nnyama newankubadde okunywanga omwenge newankubadde okukolanga byonna ebyesittaza mugandawo oba bimunyiiza oba bimunafuya. Olwabiri. Okukkiriza kw'olina nyawo okoma ku Lwabiri. Essula 14 newankubadde nga toyogera ku binyumo naye principle eri mu ssula 14 ye principle y'okwegendereza. Oleme kukozesa gwe kyolowooza nti kirungi newankubadde nga kiyinza obutaba kibi ate olw'okukulembera abalala okuggwamu amaanyi mu mwoyo okulaba obubi okunafuwa n'okuva mu kukkiriza. Tetukusuubira muyimbi mwadiventi ayimba ennyimba ez'ebigendererwa byaffe okukusanga mu kiduula ku stage y'emu gwoshe yalinga naye akazindaalo empale ziri bweru okiwulira bw'atandise okuyimba ali mu kwegaala. Omulala ayimba bw'asayo omusokoto gw'enjaga bw'abuuka mu bbanga bw'akka wansi. Akazindaalo bw'akazza wano bw'ayogera ebigambo eby'obuwemu. Abakazi bwe bwajja bwe bazina amazina ag'ekiwemu. Kati naawe omwadiventi oli omwo naye wazze kuyimba. Kiyinza okuba nga ky'okoze si kibi kubanga gwe tobikoze byonna naye agenda okukulengera
ye kituufu kyeŋŋamba nti nyiiza okuba nga sirina musango okutuula mu bbaala kubanga kifo kyakutuula mugamba nyiiza okutuulamu nga ngiza okulaba kapiira nga twaye omupiira guno gunnyumira kantuleko wano nze nengula nakasooda naye omuntu agenda okulingiza mu bbaala nga ne tebo kwedde kuliko n'omulala ataddeko ecupa 3 ez'omwenge naye walla banywa agenda kulowooza ki ku musumba Ssebaggala ng'ali mu bbaala wakati ku mmeeza eriko omwenge yadde yetanywa omuntu oyo ekifaananyi ekyo bamala ne bakikuba ne bakikuba mu mawulire ne bateekako omutwe ti omusumba Ssebaggala yeesiwa amagengere nyinza ati okuga nti saanywa gerekese obufunze mulimu n'ebifo pulezidenti watasobola kugenda mulimu ebifo naawe nnyini omuntu wootabeera naye kussa mulimu n'ebifo gye tutalya mmere nga newankubadde enjala ekuluma nnyo nga wotoyinza kuyingirawo kulya tokoze ensobi okuliirawo naye anaakusanga ng'oliirawo ekifo bamalayo we beetundira onogenda wennyonnyola ku nali nno sinywa nali ntunudde walwa kuba kale mulaba eccupa kati mubufunje tunoga nti no bw'obanga ekintu kyonna okikola ne kireetera abakiraba obutalaba mukama muggwe ne kibaleetera n'okubuusabuusa by'okkiriza ne kibasiigira ekifaananyi ekyawukana ku kyoteekwa okuba nakyo Pawulo kyagamba nti byonna birungi ne bwebeera nga byesitaza abalala bireke tokozesa ddembe lyo aze nnyo eddembe lyange kati bwengenda mu kiduula amba nkoze eki kasa sizinye mazina kasa sambadde enkunamyo nze nnyimbye ku mukama nga nvayo kituufu naye onannyonnyola bameka ani gwonaakakasa nti okuba ndongo ani gwonaakakasa nti abantu abo si banno kati mu bufunze ate nno Musomba waliwo agambye birungi byonna birungi ayogera ku birungi so sinjagadde okajjayo ayinza ogamba eddembe lyange agambye mu birungi for example ekintu ekitusinga otutawaanya kiyinza okuleetako ekyamangu kwe kulya ennyama eri omukristaayo olw'obulyobulamu nagamba nze nava ku nnyama naye omulala nagamba nti nze muna ennyama ekola etya evoomera kakati kyavudde aleeta okulabula kubanga era musuula eno ayogera ku nnyama ey'obwayo eri balubaale tewali kikyamu okugirya kubanga ate nga ekika kyayo ekirungi nnongoofu kati oli bw'abanga asabiddeko essaala ze ez'abalubaale mitawaanagi nze bampe ennyama yange nkole ki ndye kubanga nze njigula mu katale kati oba yagisaze yasoose kulaamiriza nze bwegisanga ku bbuca wali nze kanneeriire tombuulire ebyo yensonga eyali wano kati mubufuzi gye tugamba omuntu ayinza okukozesa eddembe liri obukristaayo n'agamba nze nnyimba za kugulumiza Katonda bwe bampita ne ŋŋendayo nze mba ngenza okubuulira njiri ngenza okubuulira njiri contradicting good interests olw'ensonga Katonda nze ndowooza takolera mu kutabukatabuka kakati omuntu amaze okukyamuka agenda kuwulira ddi obubaka buli mubaka okuggyako okwagala naye okuzina obuzinizi ku kirongo ky'oluyimba kakati eri abantu nga Maureen kyava awandiise wano n'agamba togendayo kubanga Maureen tagenda kukutegeera Maureen tagenda kukikkiriza nti wagenze mu kiduula n'obuulira naye ne bwoba obuulidde newankubadde sinze ndiyo naye nabali bennyini b'oyimbiddemu b'ogambye nti ogenze kubabuulira ekyo si kye kiseera ky'okuwuliriza ekigambo kati ndowooza okiraba kakitugamba nti we won't understand you ebigendererwa byo ng'ogenze mu kiduula eri okuyimbirayo tebijja kutegeerwa so we advise you totawaana yimbira mu concerts nga zitegekeddwa lwa bigendero bya nnyimba zo kubanga era nabo terina omw ayinza kujja luyimba lweri lwabuwemu okiwulira naluleeta mu kkanisa yes kubanga naye akimanyi nti ebiri awo ebirubiirwa by'oluyimba lwange tebikolaawo gwe ki ekikutwalayo newankubadde nga wandyagadde oyimbiremu kuba tamanyi Katonda bamumanyi naye the question is togenda kutegeerwa then lastly ensonga ey'okusatu gye njagala okukonako wano gye nawandise mu notisi zange okutwalibwa amasanyu ng'oggyeko ebiri ebibiri nine Timoseewo ekisooka 5:6 alina ensonga y'okutwalibwa amasanyu ginjagala tumalirize nayo tulabe ekisooka olwa kisooka essula 5 olw'omukaaga agamba atya naye oyo otyo
awomerwa ebinyumu ng'abadde atya ng'afudde newankubadde ng'akyali mulamu. Kaakati enkomerero ya byonna kizibu nnyo kuwoomerwa binyumu kizibu nnyo okukuyita ne bakufunako ne access ne bakuyita n'okuyita ne bakuteeka ne mu program n'obeera nayo n'operforminga nga toli bo. Teriyo ngeri nga bw'ogambye nti mbuulira gw'oyita naye. Bayibuli yenyo nyirirwa erina lwakuba tebaagala nnyo tulusome olugamba nti omusana tegwetaba na kizikiza. Sira nnyo kwagala dukozesa kuba abantu tebaagala bayita kizikiza. Naye kye ŋŋamba kye kino, temusobola kukwatagana na muyimbi ayimba bukunya ku siteegi yeemu naawe ayimba obulokozi obwa Katonda. Siteegi emu tesobola kubeerako mwembi. Era bwebeerako mwembi either oli eyeyambula yeenenyeza ntegerekese bulungi oba gwomweyunzeeko. Naye temusobola kubanga buli omu ali mu kkubo lye ne mwesinkana ku siteegi y'emu. Kakyetuva tugamba nti abasinga obungi abayaayaana okugenda eyo ekibatwalayo ebintu bibiri, banyumirwa ebinyumu na nsimbi. Kizibu nnyo omuyimbi omuseveniside okugendamu ebyo bintu ng'ez'ensonga bbiri si ze zimututteyo. Bw'onyumirwanga ebinyumu n'ebyo ebidongo n'obibeeramu n'obinyumirwa, agambye nti oli mufu newankubadde ng'otambula. Ekyo saagadde kigaziya nnyo naye ndabula abavubuka bonna abali eyo nti emu ku nsobi gye muyinza okukola esinga okubeera ennene kwe kukwata obulamu bwammwe ng'abakristaayo ne mubuteeka mu binyumu. Omuntu yenna anyumirwa ebinyumu nga mukkiriza yafa newankubadde ng'atambula. Kati mbufunze inisamba letugamba nti twase omusana gwa Katonda. Yesu yagamba ffe tuli musana gwansi eri Matayo 5 tujja kusomayo olw'obudde. Yagamba muli musana gwansi, you are the light of the world. Munnyo gwansi, you are the salt of the world. So bwetubanga ffe munnyo, bwetubanga ffe musana, tuyina kukola buli kintu kyonna nga tugenda kwasa musana. So ekyandibadde kitutwalayo singa nga concert egenda tukkiriza okusaba. Tunamala okusaba tugende mu Bible study. Owulira akantu ako wetumaliriza owulira ekintu ekyo bwe kibanga concert eyo tegenda kumpa budde bukola Bible study kubanga njagala tugende mu concert nsooke nsabe saala esaala bwemala okuggwa nsabire abantu bamaliriza tutule mu Bible study tuyige ekyokuyiga ebintu ng'ebyo. Bwe kibanga concert tegenda kuŋŋanya kuwa Bible study n'ebirala eyo sobola kugibeeramu. Sobola kugibeeramu kubanga eba tegenda kumpa mukisa kwasa musana gwa kigambo kyani. So ajewaza asinga n'oleka abayina ebigenderwa bye bimu nayo ne banyumirwa bulamu bwabwe era tubaleke. Naye naye bw'oweetabamu oyinza okumaliriza nga naawe ebinyumbi kututte ng'ate ozikiridde. So y'ensonga yansa gye nnyinza okumuwa. Simuwa magezi. Ate musomba. Waliwo nno n'abatuwa essaala ez'okusiigako obusiizi akazigo nga kirabike ng'ekitandikidde mu Katonda. Era batera nnyo tugamba nange tugenda kugula omukolo guno n'okusaba. Naye ng'omukolo gwe batugamba okugulawo nga naawe asaba weeraliikirira. Nga toolabawo kabonero konna nti wanaabawo n'ekyomwoyo n'ekimu. Kale ebintu ng'ebyo eby'obufuusafuusa. Hypocrisy. Nange nabikyawa sikyayagala nnyo kusabaasaba ku mikolo. Nabigaana. Kubanga osabira ebintu biraba nti birina na program. Tebina gye biraga. Ndegerekese bulungi. Naye bwe kibanga embeera ekukkiriza okubuulira enjiri, okuwa Bible study, okugaba zuula, genda. Awo beera tolese agendayo mu agenda. Ate oba kuyise nze bw'ompita nga nja kugaba zuula. Tubitaga nti mpayo eddakiika 3 za Bible study. Bw'oba tobikkiriza ebyo olwo kitegeeza gye ntwala sikwatagana nayo. Yes. Kale tweyanza nnyo musoma tweyanzege mukwano gwange Olivia kitegeerekese nti tekyandibadde kirungi. Temuwa amagezi. Tekyandibadde kirungi naddala ng'omaze okutegeera ku itinerary primary program nga wegenda okutambula nti bajja kukugamba nti kusaabwe ziti ba curtain raisers gundi ne gundi yaliko kati gwe oyinza otya okuddira ate omusana obitabule ne kale twagambye tetujja kukozesa kigambo ekyo naye agamba nti no toyinza kuddira
muzigo n'ogulinaanya muliro kugamba wabaawo ekimu ekitabula kinnaakyo kiriteeka ekitabula kinnaakyo so kaakati ndooza tukole nga twegendereza nga ekigambo kya Katonda bwe kitugambye nti byandibanga birungi mu biseera byabyo eri ababinyumirwa naye nawe kola ebirungi byo mu biseera byabyo eri abakola ki n'olw'ebigendererwa ebisaanidde era ebituukiriza okuweesa Katonda ekitiibwa nti yatugamba obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekintu kyonna olwo nyintu lwesibako nnyo obanga mukola ekintu kyonna akagambo ako kyonna tekaateekebwamu fosho kaateekebwamu okuzingiramu ebirala byatasobodde kwogerako wano mu lunyiriri naye nga kyonna kisobola okuweesa Katonda ekitiibwa kale birowoozeeko olabe ng'okolera mu kigendererwa ekisaanidde. Musumba tulinayo eddakiika zaffe ntono nnyo simanyi oba ekibuuzo ekirala kinaajyawo. Wali noonyawo ku bibuuzo nga bitono. Noonyawo ku kibuuzo nga kitonotono. Tubuuze kya Yusufu. Okutandikira awo. Byangu ebyo. Mukwano gwaffe Alinda Jesse yabuuzizza ekibuuzo nti Yusufu yalimira emmere mu Misiri okumala emyaka 7 ng'ateekerateekera emyaka emirala 7 ez'ekyeya. Abuuzizza nti yali mmere kika ky'eno etavunda so ng'ate ebirime byonna byonooneka okumala akaseera yamanyi bwe ziba nnyaanya zonooneka kale ne bwebeera ngano naye yonooneka emyaka 7 nga miyitire kakati soko osome lubereberye 48 paka 49 soke tusome ku Yusufu ng'atereka emmere tubeeko ne kyetunyonyola ku ntereka bwe yabeeranga ey'ebiseera ebyedda kyetaaga nnyo na nyiriri nnyingi 49 olw'omunaana paka 49 8 agamba nti awo olwatuuka enkya omwoyo gwe ne gweraliikirira otyo n'atuma n'ayita abasawo bonna ab'omu Misiri n'abagezigezi bonna abamu Falaawo n'ababuulira ekirooto kye naye tewaali ayinza okukitegeeza Falaawo obukulu amakulu gaakyo otyo omusenero omukulu n'alyoka agamba Falaawo nti nzijukidde leero okwonoona kwange. Falaawo n'asunguwalira abaddu be n'asabira n'asimbira mu nnyumba omukulu w'abambowa nze n'omufumbiro omukulu. Osomye olw'48 essuula Sura 4 olw'48 lugamba bwe luti soma olwo bw'osooka okunyweza n'akuŋŋaanyanga emmere yonna ey'emyaka 7 egyabaawo mu nsi ey'Emisiri n'ateekeranga emmere mu bibuga emmere y'omu nnimiro ezaali zeetoolodde buli kibuga yagiterekeranga mu ekyo. Yusufu n'atereka eŋŋano ng'omusenyu ogw'ennyanja nnyingi nnyo okutuusa lwe yaleka okubala kubanga teyabalika yali nnyingi nga tebalika. Abaana babiri ne bazaalirwa Yusufu omwaka ogw'enjala ngende maaso ne wokomaawo. Kaakati emmere eyaterekebwa yali ŋŋano yajogedde grain. Kisooka tumanyi nti emmere yeewangaala ng'ovudde ku ŋŋano eno gye bamaze okussa ne bateekamu packet n'okuba chapati. Engano si bwetyo bweva mu nnimiro. Engano eva mu nnimiro nga grain. Era bagiterekera ebbanga ddene banaasabika engeriko n'akakuta kaayo nga bw'olaba omuceere era bagiterekera ebbanga ddene. Naye katumuwe ekifaananyi ky'okutereka kuba kati obudde buweddeyo. Okutereka kwabeeranga bwe kuti emmere gye baaterekanga y'emmere empya. Emmere enkadde n'eryoka eriibwa n'okutereka kwedda ne wano mu bajjajjaffe nga bwe balima ebijanja ebipya bye batereka
ebikadde ne bisigibwa ne balyako byanzi okitegedde kati mu makungula basookanga kujjako enkadde gy'obadde oterese n'oteekamu empya okitegeeredde ddala entereka si mu Misiri mwokka ensi yonna bwe yaterekanga wateekanga emmere enkadde mu kyagi bwe wakungulanga empya nga mu kyagi mukyalimu enkadde ng'enkadde ogijjamu ng'eno ekaze empya gy'okola ki yeyo entereka bwe yabeeranga so Yusufu teyakuŋŋaanyanga n'omwaka gusooka n'agitereka paka mu gwa 7 bwe baakungulanga ebingi ebaddemu ng'evaamu ng'eriibwa empya ng'eterekebwa eri ng'eriibwa empya ng'eterekebwa olwekyo emyaka 7 gyagenda okutuuka kiŋŋaniriwo yonna nnamu ng'ebyagi bijjudde ye storage so kati tugenda okutuuka ku mwaka ogw'omusanvu ogusembayo gugenda otuyinza ng'ayina empya nnyingi gy'akoze ng'ebyagi byonna bijjudde kubanga bwe watoolangawo ng'ozzaawo empya bwe watoolangawo ng'ozzaawo empya mu kibuga nga mubikuumibwa kaakati twagenda otuuka mu mwaka ogw'omusanvu ng'era emmere entereka empya so si eri emyaka 7 mabega nti yekyalimu teriyo ngeri yakutereka bwetyo mu nsi yonna olaba ne biba mu bbanka era ojjayo nozaayo teriyo ngeri yonna yakuba nti zenatereka mu 2000 zenkyalina n'olwaleero that's not there anywhere so yentereka yeeyo so mukwano gwaffe Jesse ndowooza okitegedde emmere yali eŋŋano gy'omanyidde ddala ngano si nyankufe eyinza n'okumala emyaka 2 kyakubiri teyali nse baterekanga nsi so si matooke na lumonde nti nabisimye ku gundi bigenda kuvunda wiiki oba nnyaanya so kakati emyaka yadde egyekye yajali gitandise naye waliwo liwe period omanye emmere yonna bw'oba ogirima ate oluusi nayo yonna tekulira wamu ekyo bwe kiri nakyo waliwo ekijja emu n'esooka ginnaayo okumacuwaringa endala negenda nejja newankubadde emyaka gino 7 girabika nti egyekye yajali gitandise naye era waliwo emmere yagenda esigalira mu nnimiro kugamba ng'egenda ekendeeza ku kiseera eky'emyaka 7 so kakati musumba bwakunnyonnyola kitegeere nti nno nti emmere yali ya nsigo ate erabika nga n'ekika ky'entereka kyabanga kirungiko ettaka lyabanga ggimu nga n'emmere teyanguwa kufa nga leero bwe tugifuuyira amadagala ate nemaliriza ng'evunze kwegamba ekiseera kyaba kirungi bwe bakikolera ekyo ekiyinza okuba ekizibumu olwaleero kubanga kati ne pests and weevils ate ze tulina olwaleero oba oli awo si zezaaliwo bagino twogera ku myaka kumpi 13 emabega kumpi so kati birowooza otegedde kale tweyanziza nnyo obuuziza bulungi era otukoze bulungi tweyanziza naawe Olivia watubuuziza ebibuuzo ebyasoose mutukozedde programu ey'olunaku olwaleero mukama abatuweera omukisa nsumba mu bigambo ebitonotono tumirako njagala okubatumirako mwenna abalabe programu eno njagala okutumirako Ssaabalabirizi omusumba Maka Moses awamu n'abaweereza bonna b'empeereza nabo ku Uganda Union ate njagala okutumirako abatulaba bonna naye okusinga ababuuzizza ebibuuzo njagala kutumirako maama wange ne taata mwami n'omukyala Sempala ab'Enansana nsaba Mukama atuweere wamu omukisa ffenna nga tweyongera okumuweereza amina nange nze ngenda kubatumira mwenna kibinja sijja kubaawulamu naye bw'obeera faani wa programu yaffe no Bayibuli egamba ki yonna gy'oli si nsonga oba oli wano oba oli mitala w'amayanja gwe kasobeera nti oli muwagizi tukweyanziza nnyo tweyanzege naye ate mwe abaweereza comments ate mwe mbaagala ekyenjawulo kubanga muyina engeri gye muzimba obuweereza buno mutulaga programu engeri gy'ebeera etambuddemu mutukola bulungi nnyo mugende mu maaso nga mukola bwe mutyo tubatumiddeko Mukama abatuweera omukisa bwe tutyo bwe tumaliriza programu yaffe ey'olwaleero naye tukwesunga ate Sande ejja beerawo tweyongera okuyigira awamu katuggalewo programu yaffe n'okwebaza Katonda tukwebaziza Mukama kubanga otuwadde obulamu weebale kubanga otuwadde ebigambo eby'amagezi tusaba oyongere otuyigirizanga bulijjo bye tugabanya olwaleero bye tufuukira entanda ey'okututuusa mu bwakabaka bwo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye amina kale tulabagane Sande ejja Mukama abatukuumire ababeere mu byonna bwe tusabye okuyita mu linnya eddungi ery'omulokozi waffe Yesu Kristo amina.
There is no story, no movie, no book ever written so intriguing and fascinating as the story of the Bible. The Bible can be strange and fascinating and at times outright comical and funny. For example, we read of a story of a man called Balaam. He beat his donkey so much and the donkey spoke to him in a human voice. We read the story of a man named Jonah whom God sent out on a mission, and the guy refused right away and went off in a different direction. He was later swallowed by fish for 3 full days, leaving a million questions. Did the fish eat any more food and water, or it fasted dry for the 3 days? How did he breathe? Much of this leaves people wondering whether the Bible can be trusted. Here on a microscope, we take a deeper and closer look at the stories and characters of the Bible. With different guests from different parts of the world, we get fresh and new perspectives on these many parts of the Bible. Every Thursday at 8 p.m. East African Time, here on 3ABN Uganda. With me, Habasa Benjamin, your host. Ensi ng'esobeddwa okusoomooza nga kungi mu bakulembeze mu mirimu gyaffe, okusoomozebwa nga kungi mu maka mu baana baffe, ekizikiza kyetoolodde wonna. Abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa. Abantu nga basobeddwa n'emirimu, abantu nga basobeddwa n'ebizibu, abantu nga basobeddwa n'okukaaba, abantu nga basobeddwa n'okusinda. Puroguramu yiino eŋŋanzi ezze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda. Mu puroguramu yaffe bw'atyo bw'ayogera Mukama, buli lunaku essaawa 6 ate n'ekiro ku ssaawa 3 ogenda kubanga ofuna essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe. Lwaki teweegatta ku puroguramu ey'eŋŋanzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala? Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3ABN TV Uganda. Okuva ku makya nga weetegekera olunaku wakati mirimo gyo ne mu nnyondo zo okutuuka okuzibya obudde, weetaaga okulungamizibwa kwa Katonda. Kyetuva tukola bukubiri okukutuusaako puroguramu ez'enjawulo. Puroguramu yo ensula ey'enkya. Bayibuli egamba ki? Puroguramu Julira Mukama. Eno ye program lesson week eno nga tuyigira ku bigere bya Kristo. Tulyoke tutambulire wamu ne Katonda wamu. Wano ku 3ABN TV Uganda. Obuwapa obutatyunguluddwa.